munange gamba nti otyo nze nkusumululire Frank Antambi tukyayongereko owola n'eddoboozi ery'omangu kalimu nti justice for Frank Antambi olunaku olwaliro tubaddeyo ku kkomera tubaddeyo eruzira ntandikirewo oba okubanyumiza simanyi okumanya kubanga mu kkomera mbaddeyo ne Jayden ngamba mu notable moments baddeyo ne Jayden Shalom Anti Zubeda mbuzoza n'entambi mwennyini naye nga tutuusewo ne basaazi badde nga 7:30 jjukira okulaba abasibe okoma 9 naye ekiri wali ekiri eruzira bo bakkiriza anti buli musiba buza ntambi yakoze ki ntambi yakola ki bebuuza ntambi yaani era ntambi akola ki ekituufu ntambi efuuse popular abantu mweyongedde okwagala ntambi Uganda mweyongedde okwagala ntambi omanyi kye bakoledde ntambi bafunye omukeeka ne baguteeka wali omanyi abasibe batuula ku ttaka nti batadde wali omukeeka akeerawo ssaawa 3 obatandikira okulaba abasibe avaawo ku ssaawa 11 nga balaba abasibe budde bwabwe buweddeko babagobye ntambi buli ddakiika tuze kulaba ntambi abantu beeyongedde okumwagala banene mwebale nnyo mwebale ddala ntambi mumulaze omutima era ntambi newankubadde ali eri naye agamba kimu alhamdulillah kuba ndabyeko Faruku Sakozi owa gundi bagiyita batya channel yamaanyi nnyo ndabyeko the truth media oyo bamuyita omulangira yagibeerako ndabyeko Kasuku mwenye Shalom 256 Jayden Nambemu embozi mukati Duncan Emityana embozi mukati ani Mzeimawa embozi mukati ani omulala embozi mukati bonna babaddeyo Zubeda Mary Flavia Namulindwa MP2B Gomba East naye abaddeyo bannabyabufuzi babaddeyo ku lwa musajja waffe Dajjagana nti Frank Antambi waini Frank Balukeza naye nga babaddeyo ndabyeko ani Boniface Mezaya big up my bro ne Pros Media ekiikiriddwa Pros Media ekiikiriddwa Dennis Pulo mwennyini nze mbaddeyo ndabyeko ani omulala wabona abalala benerabidde amanya naye nga kyobumanya abantu babadde bangi abooluganda abakyala n'ab'emikwano abooluganda abakyala n'ab'emikwano kuba n'abakyala nabo tubalabye nga bangi babi bajje bakaaba nange kati nkukolera ekiwano naye nga tolina kyoyinza kumukolera nti nehaga tebagikkiriza Katonda wange naye nga kibadde kika tebakukkiriza haga ebiwala bijja bambi byagala kukwata ku ntambi wakiri akwateko bukwasi tebakkiriza ebiteeka liri wali anyway naye nga bambi mwebale nnyo ntambi kyetaaga essaawa zino kiri kimu ssente kati kyasinga okwetaaga akomewo mu kooti ku Lwokuna nga buli kimu ekyetaagisa kifunibwa so twetaaga ekigambo kimu ssente era alinayo kyolina kuba kunoonya ku Kasuku okimuwe oba ku Shalom 256 obeere nga obibawa bambi ebintu ebyo bw'oba tolina namba zaabwe komenti nga waawo ngenda kuba nga nkuwa ennamba ye komenti nga waawo munange gamba nti otyo nze nkusumululire nga tuva wano nga tutambula nga tutuukawo 7:30 nga bw'omanyi kati waliwo amateeka agagobererwa ng'oyingira ekkomera ly'eruzira era obanga tonnaba kugendayo funanga omuntu agakunnyonnyola ogende ng'omanyi Jayden agenze kati waliwo Ronnie by the way ne Ronnie abaddeyo Ronnie wa Kasuku fucking shit fucking asobina oyombera njogera ku Mutyaba naye abaddewo Mutyaba abaddewo kati Jayden ng'ayingira Mutyaba be basinga okwagala okukwata obuntu kuba munnange bakwata ku Kasuku
bye basinga bagala okukwata obuntu naye bayise obunyo ne bagala ne batuula eri ku waiting area bwe baregisteringa. Jaden yazze n'akasimu ajja akwata vidiyo mwabakwata leeta essimu nga bagitwala tugenda kusiba musango nga bamugana tugenda kugulamu musango bewulinye weguti. Jaden atuyanye, Jaden akaabye ng'akasimu kagenze aye naye baagala mutwala anti batugenda kuvaawo ate enkya tuba tugenda genda kulaba Jaden naye ng'ekimutwaziza simu jula n'entambi naye kyamukwasa simu ekabadi ke bamukwatirako tube tuddawo kunona Jaden naye nga lwa simu. So bwe tutyo bwe tusobodde okutuukayo naye nga Jaden ye amaziga gamuyiseemu ng'akasimu kagenze naye bamwagala. Tuvudde awo tugenze omanyi wenna atagendayo ku prison ye Luzira tebakufuuzanga kanti kubanzi naye tebanfuuzanko ne bazijjamu n'engatto tekibaali tekibangawo naye engatto ne bazijjamu banzijjemu engatto neteeka ebbali ne bakebera ndowooza ne stokes badde baagala nzijjemu naye nga kati omanyi obustokes buba bukutte bwe buti nziziga balabeko ndowooza singa mbaddeko n'akazimbye waneeno nga kakongovule badde bajja kunkyekera. Abasajja babadde bakambwe nnyo muganda wange ne bakukyekera ewasooka n'ogenda wali ne bakuregisteringa n'ogenda ne bakukyekera ogwokubiri noweeyongerayo n'olyoka oyingira n'omala okuyingira n'otuukayo ne bakukyekera ne baddamu ne bakuregisteringa ogwokubiri n'ogenda wali ne baddamu ne bakukyekera bubinyeera. Bw'ovaawo n'olyoka ogenda okulaba omusibe naye era ne bakuregisteringa kwegamba batuwandiika mu bitabo ne tukoowa. Naye nga ye embeera ya Frank ku lunaku olwokuna tumusuubira mu kkooti emakindye tuweyiweyo mu bungi justice for Ntambi. Yes, Frank Ntambi twetaaga justice ye musajja wattu kuba tewali kyamaanyi nnyo kyeyakola, byonna bye yakola bikolebwanga ate era omuntu omala okugenda mu public oba olina okwogerwako ate ng'okyetaaga era bw'obeereyo nga bakwogerako manyi olinako wootuuse manyi olinako kyokoze. Naye kaakale ate oli okwogera kale n'omukwata n'oddamu kumusiba siri musanyufu nakyo yadde n'eddakiika n'emu era n'abaasiba Ntambi siri musanyufu eri mmwe. Kati nga tuvaayo nga tuvaayo eyo nga tufuluma wabweru awo obuntu nga butandika okukaaba akantu gundi tuweeyo akantu wabutuwadde ku kyano kwe buli oba yabukeberekaawo bisamu mpolampola obulabe akantu baba tuweeyo akantu akantu ne kafuuka akantu tubukoledde eno maaso ng'egundi gye likoma naye tumazeewo essaawa bbiri nga tulina be tulinze be twabadde nabo munda nga tebannaba kudda olwalayini juga batusende kirala ne bagamba Abantambi musooke mubayimirize ne batwalako abalala ne bamala ne baddamu ne bakima Abantambi. Ntambi akyankalanyiza Luzira naye nga omuntu tubukutte obuntu ku bantu bonna kumpi ababaddeyo bayindako kye bagambye. Yes, naye nga Ntambi mugumu kyekisooka naye bamuwalakasa omutwe bawalakasa Ntambi omutwe anti buli yosimanyi bwabeera bwati Ntambi abeera bwati omutwe we guli bwe guti omutwe gwa Ntambi gwakula bwe guti ye Eva batunudde waggulu bwati kati bw'ogenda okuyaba ne babega oba nkyuke mulabe bwewabeera wafaanana bwe wati bwe wali kyoba omanya muwalabye naye nga Ntambi ye mugumu kyekisinga okuzzaamu amaanyi mugumu wabula kyetwetaaga kimu ssente situwetaaga nnyo kunnyonnyola kirala twetaaga kigambo kimu ssente. Tubale tutyawo tuli mukwata buntu akantu kafuuse akantu Mary Flavia bwe bamulabye ngazze ne bajja ne batula buli ogusooka abaayi muveewo awo tugenda ne tutyamu nga bw'omanyi munnange alabudde n'agenda n'alutandika anti Gomba East people power tulabye omwasala tewali wazzemu kuteyawo kamera yadde emisinde egibadde wali emmotoka ezibadde okumpiza zitweyimiridde mwe twesonze. Anyway bwetyo bwe tulabise naye nga bambi justice for Frank Ntambi situjja kukoba kugibanja
tumwagaliza kisinga olunaku olwokuna ffenna tweyiweyo tubeerewo ate nga bamuta. Likinga, subscribing ate commenting. Fe tugenda kuweera gonna naddala erikwata ku Frank Ntambisi tugenda kutuula. Tetugenda kutuula no. Mbagaliza kisinga. Mukama Katonda abankuumire. Prozi Media gwe mukutu.